okumala emyaka egisoba mu 3 nga gavumenti ya NRM ekulembera bannayuganda mu nfuga eya demokrasi. NRM esobodde okusitula ebyenfuna bya bannayuganda okusitula embeera zaabwe mu byobulamu. Mu kisanja kino gavumenti ya NRM yaleeta enteekateeka ya parish development model era nga bannayuganda nga Bitone Ismail bagyenyumirizaamu gye bagamba nti ebayambye okusitula ebyenfuna byabwe. Amannya Bitone Ismail Kayemba, mutuuze ku kyalo Kayanja, omuluka Mitijeera, eggombolola ey'Ekitanda, district ey'Ebukomansimbi. Paris Development Model project eyo nze nga Bitone ennyambye nasobola okubeera nti nfuna emiliyoni 1. Nasobola okugaziya ekiyumba kyange ekyali kisulwamu ente, yali esula wafunda, nesobola okunyamba kigaziya. Era bye yannyamba, nasobola okubeera nti sayidi emu erunda ente, sayidi ey'okubiri era wansi nerunda embuzi, ate waggulu nembeera nga kati nundirayo nkoko. So singa tezaali sente ezo oba oli awo singa ekyo sinnakituukako, naye kati nsobola okubeera nti nfuna obusa obw'ente, nenfuna obusa obw'embuzi, nenfuna kalimbwe ow'enkoko, ate nembeera nga nsobola okulabirira emmwanyi zange. Mpozi era n'akaseera ako wembikoledde ebyo, kati n'emmere mu butuufu njirina emala era nga yeeyagaza bulungi olw'okuba nina ekigimusa. Era mu kulunda okwo kwenkola ntegeeza abantu nti naddala nga beetabye nnyo mu kulunda basobola okufunamu, kubanga nze nga Bitone sisobola kaaba bigimusa nnimiro zange. Kati ensawo y'ebigimusa ne bw'eba egula $50 nze tebinkwatako. Project naddala ey'ente ennyambye bwe ntunda amata, kuba kati ente eyabaddeemu kati zaafuuse 2, naye amata ago nsobola okubeera nga kati nyingiza $1 buli lunaku okuva mu mata. Kitegeeza ekizibu eky'omutwalo tekirina kyekinkosa. Ekyokubiri, bwe nfuna ekizibu eky'10 ate kati ntunula ku mbuzi, ate bwe nfuna eky'5 nkwata yawe enkoko 2 era mbeera nga ekyo nkimala. Akanyomero kaffe kano kakutuusibwako NRM Manifesto Implementation Unit okuva mu ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga.